Minkoledde bangi go okimanyi Spice Diana yaliko Vixen mu VDM naye abantu tebabimanyi ojja giraba baluyita oluyimba muloperani keziwizi Spice Diana nga mwali nga Vixen naye ng'ate obudde yalina onsaanuula era nga weeri era twali tupulaninga gishootinga. Yes, then Great Make nakola that video. Yes. Dirupazi oyo omumanyi sajja wa tabbo ono wenkudi omumanyi oyo nakayimba namukolera ngenze munaffe otulabyeko nnyo bayimbi bamaanyi abasajja okoledde bana Masaka berere lipazo we siwe Masaka Chosen Beck siwe Masaka nange ndi munna Masaka talent era tugiwa abantu era wave Masaka nasinkana nayingira Nick Products eyo nga Kamenya amaze mufunira ku kivulu ekyo ekyenjawulo wamufuna ku kivulu ekyenjawulo nabanga amulete Kampala Nick Products eyo muteka musene nga bayita mukulu Joseph Nick Dictator Amira ayingira mu company bayita nga blogger emanyikidwa nga Nick Products wayingira bamu kuba ino kola social media akutegula ennyimba bbiri byabangi ne bankoza wategula ennyimba bbiri ezo Nick Products okumanya yagala nnyo omwana naye mukolera n'ekivulu ku wali wa Tavanuze kabuuse kivule kyakole ddala bulungi ye muyimbi yegatta ku n'ennyimba bbiri mu lumu okola concert naye Hajati Madina bibuuza nga balina ennyimba bbiri ku lumu Hajati Madina bibuuza wabibuuza akola oluyimba kumpi koza ne Chosen Beck so tukkirira mu mbeera eyo agenda okuva mu Nick ng'olwedde patterns bafunye enkwatagana between Dictator Amiru n'omukulu amanyikiddwa ngani Chosen n'omukyala Chosen Beck naye nga Chosen Beck lwaki awa Dictator Amiru obudde bamujereganga nnyo nti alina ennyindo nnene ate nga Dictator Amiru mukyala mulungi muvuuka mulungi afaanana bulungi mweru n'amujjako ennaku mukunazaako ennaku eyo bakwatagana kyambuka so bagenzo kuna ava Nick Products akolako ne mukulu amanyikidwa nga Kamenya Kamenya oyo akola ni omukulu amanyikidwa nga Roger Kijambo yali wa David Lutalo avaawo walutalo agamba yekokola yagamba tebamuyisa bulungi yenga omuntu byakolerayo yasubira bingi tebyakwatagana aveeyo wali omusajja wange wo mu kikuba company wali wagita Real Time Digital ewakisekawo eina esubula erimu ngoye bamuyita manager Moses nga ayine lumu ne King Tiger ne bamumanaging kwa mukolera video bbiri bichuka namukola ne luyimba Telemundo video shoot twagikwata kawo abo yali aba Detroit basayininga bamalokola ebibakozaawo Chosen Beck tebasayininga abo yali abatadde ku try n'akola video bbiri omwali bichuka ne Telemundo collabo gye akola ne Voltage Music so bamalokola awo abikyusizaamu ne yekyusiza mu kitinga embazi teyabasayininga ate olwafuna Romako Africa eyo gyolaba batandika okukola nayo avanyuma so nebitambula nti abadde ayenda ng'omukulu yavadda ne maka Dictator Amiru yali mubanja nze yasooka mutonozaamu kamera nanga mpeeyo akantu yes teyakusasula okusinziira atuddizeeyo ko naffe aze omuzigo azeeyo ku muzigo agambe oli skati yakwatayo ekifaananyi nali sirabikirangako mu kamera by the video yali nnungi wadde yalina local setup but it was a nice concept era oluyimba wokebera ku YouTube views lulina omukuto terukola bubi yeno wefuluma kubeerako titles nti Rupi Promotion Nick Products Abe Promotion Express Media kati mpulira ani wagititlinga biki ebyagenda ku video ngo titlinga ya Chosen Beck kuliko C Media or Scat the company yes then omuyimbi the producer omuyimbi Chosen Beck producer Cranimax ali awo Masaka musajja wa amaanyi bamita Cranima yakola audio yes nejusanya kayimba ako obutakateka na ku channel yange kayimba soboka kuba views nyingi omukuto ndaba kawala mwaka chogo video that's 2017 2017 yes akasaidizeyo ngadde bwale eyo mu kizungu eyo bwemanzi jukira bulungi gye twashootingira eyo ka setup yali village setup yes shooting oluyimba omukuto 2017 shooting oluyimba omukuto Chosen Beck omusingana mulindiko gwasooka kifaananyi kikyo omuntu akulaba yali muwala afaanana atya ali muto yali yazaalako yali afaanana atya mu mbeera gy'omulabiramu nze nalaba nga muwala muto nalaba nga muwala muto ate nga alina talent village setup yes era mwalimu ne gaayo avuga akagaali nali manyi oba ye bbaawe mwalimu gaayo yali avuga akagaali nawulire ŋŋambo oba ye yali bbaawe simanyi naye just
Oba yoyo Ronnie gwe bagamba yamuzalamu omwana we yasooka e Masaka yali akuba ebifaananyi. Yes. So abantu batugamba Chosen Becky yali yazaala kodda yazaala akyali muto. Right, sewe nanyabo nkwaniza tukwinkola video of course bampita Rupi nanye kamwe nanye industry manyago alita pya Mr. Mbaita billion eta nabagambye amale ebiganye. Of course in a new episode wetuli awo nengamba jukiza April event ushers abagala binebe abemikolo mbaga aba ushers abana bakabya bawala abato abanyiro obulungi tubanonyeko then ne Rupi promotions mu kintu kyo promoting endongo na Dako TV radio n'ebintu ebyenjawulo twin box nge kunamba jola ku screen eyo tuba tutambulya mpola mpola nkujukiza tusinzira ku Salama Road Silverback Lounge wetuli wano kafoka kabi agala okubanga olaba emipiira okuba nti onywa kabia akenjawulo kasoda akenjawulo n'okukoleza akamotoka Silverback Lounge ekifo ekyokubeeramu kyetusinziddemu wano wetuli nnyo mpola mpola so naku lwaleero nawe nabagamba 25 nja kuvumbula nsonga muntu ku muntu so wano gwe sirika kalira otegere kitu so nakulwairo of course negatidwako mukulu Allscat Outer Media company kwata videos ezemikolo videos z'abayimbi za tebasosula mbayimbi wa upcoming oba muyimbi munene oba muto documentaries n'ebintu byenjawulo omukulu Allscat obula mugamba obula musibobi mukama wange Allscat okusinziira wa Allscat nze nsinzira mu Uganda just opposite Freedom City wetusinzira wali amakanda gaffe era wetukwasaganyiza ensonga za visuals bifaananyi music videos documentaries n'abaana abaagala okuyiga bino bye tukola tubakwata mu koka intani akatonotono ne bafuna kye bongera ku future yaabwe. Yes. So Oris tubaddeawo nga tuyitaayita tuze tukusanze wano tuyitaayita ku mitimba nga tugenza okulaba nga Allscat gw'omu kuba mikwano gya Chosen Becky abatandika obulamu bwe batandika career y'endongo tulabye mu video zonna zetuyiseeyiseemu nga owaaye mwoli nga Chosen Becky mwali nga ate tulina Chosen Becky abantu kwe baagala okutegera wa side eri endala abantu kwe bagamba Lucy yeefuula empisa ziri bezinebisi Chosen Becky ono yaani Chosen Becky ze baamumpitira side ze Masaka Chosen Becky ze nina patana wange nkola naye Masaka bamita Male ya handling media that branch kati yampita nangaye waliwo omwana wano jantu tumushutingireyo video nzinga nali simumanyi bambi era nejjusanya akayimba ako obutakatekana ku channel yange kayimba soboka kuba views nyingi omukuto ndaba akawala mwaka kyogo video that's 2017 2017 yes mugenda wa Masaka 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 side zeyo ngadde bwale eyo mu kizungu eyo bemanzi jukira bulungi gye twashootingira eyo ka setup yali village setup yes mu shooting oluyimba omukuto yeah 2017 shooting oluyimba mukuto Chosen Becky omusingana mulindiko gwasooka kyekyakutu kifaananyi kyo omuntu akulaba yali muwala afaanana ati ali muto yali yazaalako yali afaanana atya mu mbeera gy'omulabiramu nze nalabanga muwala muto nalabanga muwala muto ate nga alina talent yes so mugenda okwata oluyimba gwo director mba mugenda ku shooting oluyimba either oba nalwo oba baali balukuweereza oluyimba balumpeereza then netukola script according kuki flowing mu audio so we did just twakola village setup yes era mwalimu ne guy avuga kagaali nali manyi oba ye bbaawe mwalimu guy yali avuga akagaali nawulire ng'ambo oba yali bbaawe simanyi naye just oba yoyo Ronnie gwe bagamba yamuzalamu omwana we yasooka e Masaka yali akuba ebifaananyi siri sure sijja kulimba naye just nze nawulira rumors yes so tunulire video eno mugendo gikwata akayimba engege mwakwata mu video okutuyisa mu process awo then tunule Chosen Becky ng'omuntu awo like process affe twatuuka butuusi ku set kuba twava Kampala netutuuka ku set nga already concept twagibawadde the script and then we had to do the execution netukola kyetulina okukola kinyumira abantu ne from nowhere nagenda ate owulira omwana oyo ng'afuuse tabbo
ng'endongo yetambulira ddala naye nga mpulira ennyimba naye nga simanyi ani ayimba. Mugenda omushooting nga yali alinayo video ye yasooka bwali buno bwana yasomera naze we nalaba anyway omwana oyo alina talent kuba ne mu video eyo bw'olaba yali aka yakulira oba mu church oba yakulira mu church oba school choir oba aka ekitone kyavira ddala wansi ddala eri. Yes. So video engege mwagikwatamu n'engege mwali mukolamu ebintu byonna yali responding positively. Yes, she was so positive. Yali just ekyaneewuunyisa omuntu gw'osanze kale baami nga tomumanyi nga ne wayitawo emyezi emitono ennyo n'akikubira kuba nawulira yali mu Nick Products. So mumala omushooting ayita nayingira Nick omwamukwatira video ye saamanya nnyo management. Ani akusasula okola project? Project patana wagwe gwenkola naye yakuteekako video eno weefuluma kubeerako titles nti Rupee Promotion, Nick Products, Abe Promotion, Express Media. Kati mpulira ani wagititlinga biki ebyagenda ku video ngo titlinga ya Chosen Becky? Kuliko C Media or Scat. The company. Yes. Then omuyimbi the producer. Omuyimbi Chosen Becky producer Cranimax ali awo Masaka musajja wa amaanyi bamita Cranima. Yakola ODA. Okay. Yes. Mu mbeera eno abantu batugamba Chosen Becky yali yazaalako dda, yazaala akyali muto. Awo mwakwatira video yali alabika ng'omwana yazaalako. Yali mwana muto nnyo, suubira nti yali yazaalako. Kuba wayita ebbanga linyi lyogambye ttono bwe batugamba ayingidde Nick ate abotodde gwe wenyini ogambye ng'akubye hit wayita ebbanga ttono kati omwana gwe bamuwasooka yamuzaala biseera. Sijja kulimba ebyo sibimanyi nnyo naye. Okay. Saga nnyo yingira personal life ya muntu naye nze kyemanyi nti namukolera artwork omulungi era yonna gyali mubanja nze yasooka mutonozaamu kamera nanga mpeeyo akantu. Yes. Teyakusasula? Yansasula naye tezaamala? Okusinziira tezaamala. Yansasula naye okusinziira atuddizeeyoko naffe. Aze omuzigo? Azeeyo ku muzigo agambe oli Scat yakwatayo ekifaananyi nali sirabikirangako mu kamera. By the way video yali nnungi wadde yalina local setup but it was a nice concept. Era oluyimba okebera ku YouTube views edulina omukuto terukola bubi. Yes. So abatulaba Chosen Becky ova ku Chosen Becky video director ng'omuntu azaakolako n'ab'enjawulo. Chosen Becky kagoze okolirako gwandigambya zo omukuto ku bayimbi abakubye ensangi zino naddala abayimbi tutunulira emijiji gya emipya. Bayimbi nkoledde bangi okimanyi Spice Diana yaliko Vixen mu VDM naye abantu tebabimanyi. Ojja giraba baluyita oluyimba muloperani keziwizi Spice Diana nga mwali nga Vixen. Naye ng'ate obwo budde yalina onsaanuula era nga weeri era twali tuplaninga gishootinga. Yes. Then Great Make n'akola that video. Yes. Wino ng'omulina bayimbi kya Spice Diana, Chosen Becky tulina lunabe dirupazi oyo omumanyi sajja wa tabbo ono w'enkudi omumanyi oyo n'akayimba ke namukolera ngenze munnaffe otulabyeko nnyo. Bayimbi b'amaanyi abasajja. Okoledde bana Masaka bere lipazo we siwe Masaka. Chosen Becky siwe Masaka. Nange ndi munna Masaka. Talent era tugiwa abantu era. So tutunulire mu mbeera etambula ebigambo bibaddewo nnyo Chosen Becky awukana n'omwami Chosen Becky yakola bino mugendo omala omukolera waddamu okuba nti okwataganamu naye because omuyimbi omukolera omwa product ye gyafunye video lwaki teyagiteeka ku mitimbagano gye era yagiteeka ku mitimbagano ge then Nick emufuna etya oba awulira ku mawulire? Omuyimbi saakwatagana nnyo naye kuba management nakwatagana na muntu yamundeetera management wise so I had no contact with the artist. Yes. Neze nkugambye ngenda okukeeda ndawo omuyimbi akikuba akayimba alina akayimba awo ke yakola akamuleeta ak'ettabu bankuzana by'abantu nenga ngenda olaba video nenga namukolerako video. Yes.
So mu mbeera ebaddewo ebitambula ku mitimbagano Chosen Bek agala ogalaga nti takyalina mwami we Dictator Amir wamutegeerako Dictator Amir era omumanyi era wali omuwuliddeko Dictator Amir mbadde muwulira nti ye mukulu akwasaganya ensonga za Chosen Bek. Yes, but sayingira nnyo into details kumanya kiki naye ate waba ayawukanye ate nga tekiba kirungi kuba alabika abadde aminamu nnyo omukono omunene. N'ebintu by'abaagala natuteekayo kigambo kyo. Wava e Masaka nasinkana nayingira Nick Products eyo nga Kamenya amaze omufunira ku kivulu ekyo ekyenjawulo. Wamufuna ku kivulu ekyenjawulo n'aba nga amuleeta e Kampala. Nick Products eyo emuteekamu ssente nga bayita mukulu Joseph Nick. Dictator Amir ayingira mu kampuni bayita nga blogger emanyikiddwa nga Nick Products. Wayingira bamu ku balina okola social media akutegula ennyimba bbiri byabangi ne bankoza wategula ennyimba bbiri ezo. Nick Products okumanya ayagala nnyo omwana naye mukolera n'ekivulu ku wali wa Tavanuze kabuuse kivulu ekyakola eddala bulungi emuyimbi yegatta ku nabbi omukazi obayimbi nga alina ennyimba bbiri mu lumu okukola concert era nabbi omukazi yakola kumpi concert ne Hajati Madina bibuuza nga balina ennyimba bbiri ku lumu. Hajati Madina bibuuza wabibuuza yakola oluyimba kumpi koza ne Chosen Bek. So tukkirira mu mbeera eyo agenda okuva mu Nick ng'olwedde buttons bafunye enkwatagana between Dictator Amiru n'omukulu amanyikiddwa ngaani Chosen n'omukyala Chosen Bek. Naye nga Chosen Bek lwaki awa Dictator Amiru obudde bamujereganga nnyo nti alina ennyindo nnene ate nga Dictator Amiru mukyala mulungi muvubuka mulungi afaanana bulungi mweru n'amuggyako ennaku mukunazaako ennaku eyo bakwatagana kyambuka. So bagenze kuna ava mu Nick Products akolako ne mukulu amanyikiddwa nga Kamenya kuva Kamenya oyo akola ni omukulu amanyikiddwa nga Roger Kijambu yali wa David Lutaro avayo wa Kijambu yekwata ne bano Ronnie Mark Kingi ne bade nasinga mmanya nnyo nga ndaba Ronnie Mark Kingi ng'ate yamukwasaganya wa Romako Africa. Yes. Yeah. So avaawo Walutala agamba yekokola yagamba tebamuyisa bulungi ye ng'omuntu byakolerayo yasubira bingi tebyakwatagana. Aveeyo wali omusajja wange wo mu kikuba company bali bagita Real Time Digital ewakisekawo eyina esubula eri mu ngoye bamuyita manager Moses nga ayine lumu ne King Tiger ne bamumanaging kwa mukolera video bbiri bikyuka bamukola ne luyimba Telemundo video shoot twagikwatakawo abo yali aba Detroit basayininga bamala okukola ebibakozaawo Chosen Bek tebasayininga abo yali abatadde ku try n'akola video bbiri omwali bikyuka ne Telemundo collabo gye yakola ne Voltage Music so bamala okukola awo abeekyusizaamu ne yeekyusiza mu kitinga embazi teyabasayininga ate olwo afuna Romako Africa eyo gy'olaba batandika okukola nayo avanyuma so ebitambula nti abadde ayenda ng'omukulu yava dda ne Maka Dictator Amiru awulire nga gantiisa naye bwe bityo obulamu ensi bwe butyo bwe butambula. Yes. So mu mbeera eno tutunuulira Chosen Bek talent gwe ng'agiraba abantu ag'omundagalaga omwaka guno like mbu Abitex alaka alima bigalaka yamute ekivulu kijja mu maaso awo talent eno n'ebintu by'amaka bino okuba nti bisajjuka tebikose talent y'omwana ono already ag'omundagalaga alina abaana basatu ababiri aba Dictator Amiru omu gwe yajja naye kuva e Masaka na ono omulala bagamba oba wagamba ba biri awo ba Dictator Amiru basibuwe talent ogiraba otya nga izemu okuyuga obufumbo n'okuyimba talent wise omukyalo oyo ayimba bulungi nnyo so lwakuba ebintu bya family issues ne talent ebyetaaga kusembeza nnyo mu mawulire. Yes. So ebintu ebimu byetaaga ne byandolingibwa professionally kuba kati oyinza okusuula kaliya y'omukyalo oyo ng'ate mutandika okulwanagana ku social media ono yakyayo oli yazaala yakola biki naye nga waba yakwataganye n'omukulu Abitex kyemmanyi omwana oyo muyimbi w'amaanyi nnyo. Yes. Kale so abadde atulako mukutu gw'enkola video wetuli tunoonyeza ku musajja Oriscat omu ku basooka okukwata video ya Chosen Bek omu ku batandika career basooka omutunuzaamu kamera nga twagadde atunyonyere oba alina insight oba alina background information gye tutamanyi nadde afe abanoonyeza 225 nabagambye ensonga ku nsonga muntu ku muntu nze abimala ebiganye bampita Rupi nkujukiza Rupi promotion ne promoting oluyimba ku TV radio ne online n'okutambuliza media tour omuyimbi yenna ali ebulaaya ali ebunaayira tebakunyaga ka ssente gata bugasi nonya Rupi promotion atukolera ebintu ebyo then wenjawulo tuli Silverback Lounge akokunywa n'akokulya n'okukoleza emmotoka wetusinzidde wano kino kuba ekyanjawulo akatalekeka
bana abazadde temukaka baana bammwe bintu ebimu kitegedde so omwana olaba nga asobola okukanika mutwala asome ekyo ekyokkanika bwolaba nga abeera kamera mutwala akole ekyo ki so kyembadde ngamba nti gwe wenna ali eyo ng'oyagala yiga bino ebintu bya visual world editing, camera work, concept development, kola ku TV, ku radio. Nze nja kuyigirizaako hands on, nze nja baako kyenkongerako ekitono ennyo ate n'ekirala ndi musajja muyimbi obadde tokababuulidde kukoze okubaniraga ngezaako obuyimba gye buliyo ku internet okebera Oriscat by the way ne video ya Shiba Wankonakona nayinamu omukono n'omukulu Roy B co-director yes ne Roy B yes gwe walina ku seti naliko behind the scenes enkola video ku channel eyo yennyini neero gya kuba tukuyisaamu buli kyetwogera tugenda kukuyisaamu obutambi otegere nti tetuli mu masappe tetuli mu kwestudia so mu mbeera eno mbajjukiza Prestige event ushers alina emikolo n'embaga yonna season birthday graduation ba ushers abasinga okuba bakabi Prestige event ushers enamba yita wisi kujolaba ku screen eyo Oriscat ojja kuba omufuna Semidia Films esangibwa opposite Freedom City Rupi Promotion tuli mobile wonna wotuyita tukusangawo netubanga tukuyambako kubanga tukola ebintu ebyenjawulo so kona kado subscribing twongere kubanga tukivuga mu mbeera yonna 225 nsonga ku nsonga muntu ku muntu mubiri ku mubiri sigamba mubiri abantu gebogerako nze njogera mubiri ku mulala kulaba otegeka nnaku zino ebivulu otutegekeddeyo kaki Valentine waliwo ekiriwo Valentine tugenda teeka tusuubira okuba ne John Black Civic Vocals bana tuli naye naye ali Bulaaya tusuubira Mary Battle tuyinza okuba naye John Black Mary Battle ne atakwagala bomula tulina bayiminga bana venue tugenda kuba tugicommunicatinga mu maaso nanteeka ku poster already kuoli kati gwoli wano nange oba kuoli so abe promoter omuwulidde omusajja so thank you so much manager wange abe wali ebaire nyatumira ku manager wange bamita Mutiwa management sajja naye w'amaanyi nnyo era lumoja mukyazaako wano jamu ayokyayo abantu banyonyola ayokyeza ddala ayokyeza ddala kigwa kasente diriwo manager Mutiwa tukutumireko nnyo ssebo naera ondabiranga ddala embeera si nnungi wabaawo ekiriwo essimu yeyo gyolengera ku screen y'omuzeeyi manager Mutiwa ogiteekako so thank you so much see you on another episode